nga bulijjo nja kusaba muganda wange ogende wansaawo osubscribinge olikinge atela osharinge osobola no commenting okusinzira ku video nga obokoze ki nga oba ogirabye natera osobola okunyiga ka notification bell nosobola kubanga osobola okufuna videos zaffe ezenjawulo zitwa tutaddeyo gwe kasitoko na ka notification bell of course oba olina okufuna gundi ekulaga ati tata Grosh TV ina ka video kekoze ki kekutereddeyo natera abatuteekamu ensimbi omukulu jjajja wafula jjajja wafula okuva ebusia era ngo nasangibwa Bugigi Katosi Road era nga oba ogendayo oviramu Ntenjeru omukulu ono yateekamu ensimbi ffe nga aba Grosh TV ne tusobola okubanga tukutuusaako videos ezeki ezenjawulo jjajja wafula akola ku nsonga ki jjajja wafula akola ku nsonga zino wammanga gwe wenanga otawanyizibwa ensonga z'amaka olina endwadde zitategerekeka byanfuna nsonga ki eziganye gwe kyolina okukola noonyaako buloonya ku jjajja wafula ku namba y'essimu eno 0759 33 64 46 gwe omukulu oyo mukubireko kanamba k'essimu ako ajja kubanga asobola okukwasaganya ku nsonga zo nkugambye nti akanamba ke kali 0759 33 64 46 yo omukulu jjajja wafula nkugambye nti ono asangibwa Bugigi Katosi Road era nga oba ogendayo oviramu Ntenjeru gwe kasita otuuka Ntenjeru jjajja wafula oba okoze ki oba omutuuseeko era nyongera okujjukiza nti ekirungi ekiri ku jjajja wafula ono osasula omaze kulabako obanga omaze kuwona kyekirungi kyokka omukulu ono kyakola ki kyalina gwe wenna oba olina ekizibu kyonna nga kikusumbuwa gwe kyolina okukola munoonyeeko buloonya kanamba k'essimu ako gwe kasita oterera bwoti ng'omulyoka okola ki omukolako ekirungi kyalina nkugambye nti osasula omaze kuwona so oyo omukulu ateekamu akasente ffe nga aba Grosh TV nesobola okubanga tukutuusaako videos ezenjawulo natera ng'oli eyo nga wandetaza okubanga olanga naffe aba Grosh TV tulonyeeko kanamba k'essimu kaffe kano 0750 34 akanamba ka Grosh TV gwe wena nga wandetaza okuba nti olanga naffe tunonyeeko kanamba k'essimu ako tujja kubanga tukola ki tukukwasaganya ekirungi kyabo kyekyo obutawa musomo wabuli ekibuliko ekibi ebutakutamba abakulu be bawe ennyingi abato be bawe entono ekirabo kyekyo obutawa musomo wabuli ekibuliko ekibi ebutakutamba abakulu be bawe ennyingi omuto tulira Zakariya wow uzimazeho mangu otya kati netooke limaleho nongatuma olyokoyige okumye okuvulunga emba songa lwakukucunga emba tewafunye nyingi omutunuulira olw'ekikutunuza otyo tunula eri kubemmere mu maaso naye mwana gwe oliko baana abantu ojjidde otunuleewo otyo mutyo naye ate kulikula okutunuulira irababosiibose okuva obwemisana sagambye nti naaba Gloria osasabuni mutwe naye taludde akuyingidde mu maaso obagaze nga wena mukuvuga naabo kaaba nti sirika mangu kajje nokuutule njagala omuto naye siwagakanyo abato
kuba mu bakadde baabwe ng'amateeka gabayitiridde obungi nga badda ku nguudo abalala mu bajjajja baabwe jjajja taŋŋaana kubulunga mu baabwe nkoza bwe nfulula nga luudo asimagana nnyo ekiruni kyabwe byokobutawa musiro bawe nyingi abatobe bawe bani bebawembe nyingi abatobe bawembe nyingi. Kati njagala kana akayimba tukayimbire Katonda buli asobola okuyimirira ayimirire tukubire Katonda mu ngalo nga tuyimba. Muwulidde bameka basobola okuyimirira nga temunaba kuyimirira? Okay. Yesu gwe mugabo one more time. Itapali mukulu gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.